Oli ku There Is Still Hope chano y'essuubi. Bakuyigiriza okuvuba. Nze neebaza Katonda omwoyo omutukuvu eyandagirira mu kifo kino. Kuba njigiddewo ebintu bingi nnyo. Njigiddewo okulwana entalo. Njigiddewo okuwangula buli kimu. Tewali mbeera entiisa. Nakati omwami wange anvuga nandeeta wano naddayo. Nanvuga nantwala ku kyaki wensabira naddayo eka. Oba oluusi nangamba kankuwe driver akuvuge. Naye ng'ate musiraamu. Era nsaba Mukama lunaku lumu ajja kulokoka. Amina. Akati no mama etoko wanga paka nga alokose nga azze mu kifo kino. Saba tobera content litomatira. Mukama yeebazibwe abakyala. Yesu yeebazibwe. Nze najja wano 2:11 ng'obufumbo butabuse. Naye ng'ekindeese wano si bya bufumbo nazija kunoonya Mukama nsumulule nfune omulimu omwami mulekewo. Haleluya. Ngende nepangisize nebeezeewo kozi naali nkooye kibooko. Haleluya. Nga nze obufumbo bwange bwambirigo kibooko kulwana naye ng'ekibireeta mbala yange. Haleluya. Omwami yampasa ndi muto 23 years ye nga ali 25 nga ffenna tuvudde ku university. Kakati nga ndabira ddala ffenna twenkana. Teri kugamba nti nfumbira, teri kugamba nti linda ko mama katono. Nsaba abaana bannange bubanga olina omwana akaaba naddala bali wali ku balokoni eno eya waggulu eno jangu ene wansi kubanga amaloboozi g'abaana gagenda mu radio abali ku balokoni waggulu awo mutuyambeko oba olina omwana kira wansi eno jangu eno kujafuna ekifo wansi eno. Mukasonda wano waliwo ebifo abalina abaana mujje wansi nemanje emizinalo gyegiri genda maaso. Mukama yeebazibwe. Nze ngangamba omwami talina kunjooga. Ffenna tuli ba degree ovudde mu university nange gye nvudde kozi obufumbo twabweteekamu. Kakati toyina kungamba nti njoleza nkubire engatto. Naawe tubadde eri nga weekubira tubadde eri nga weeyoleza. Kakati nga nange awo ndinga omusajja naye musajja ate nga ye ayagala kitiibwa kye ng'omusajja. Haleluya. Teri yangamba nti omwami bamukwata bwe bati, omwami bamwoleza, omwami bamuwa ekitiibwa kozi obufumbo naabweteekamu. So nga nkola bye mbadde nkola eri ate ng'omwami yandaga ayagala kitiibwa kye ng'omwami. Kati kibooko n'emyoka nga buli kaseera bikonde buli kaseera migere. Naye nga nze najja kufumba mama wange yali angambye abanyankole teba gamba abapya tugende eri n'engende eyo mu bapya. Banange basomesa nga bye basomesa byonna biri ku nze nga byonna bye basomesa nze kizibu. Nendabira ddala nti n'omwami ono ye taliiko na buzibu nze kizibu. 2011 ndi wano basomeseza bujja omutima ettima obukambwe obusungu amalala egume byonna nga biri ku nze. Nentula nempuliriza bulungi nenga wano sijja kuvaawo. Nentandika okujja wano buli lunaku. Kakati bire by'okunoba nembivaako nenga akansooke mpuliriza ebigambo bino ebirungi. Enkungaana z'abakyala ne zituuka daddi n'atusomesa nengamba ono omusajja tamanyi kyayogerako. Tamanyi maka gendimu, tamanyi omwami bwankuba, tamanyi omwami bwe yeeyisa, omwami ng'anywa omwenge, omwami ng'atambula kire waka akomawo 9 akomawo 10. Naye bwe yakomangawo nengamba gwe lwaki onjooga. Omusajja omukulu omunene akomeri nga muwanvu munene naye nga amwesimbamu nemukwata amataayi n'alyoka akubanzi nga nkuba nga muyimira mu maaso naye ngamba okomawo otya saawa zino
tokimanyi nti oli musajja mufumbo ate nga ayagala n'emmere eyokya emmere eyokya nga ndi ku muzigo saawa zino mwenda oyagala njijewa nakubanze haleluya 2013 nga ndi mu kifo kino dada asomesa enkungana z'abakyala wendi nnyo nga sizivaamu nga wendi buli lunaku mbeera wano mubeegayirizi ku mukeeka sivaawo bayigiriza naye nze nga sikyuka naye ng'ebintu byonna mbitegedde manyi okulwana olutalo manyi okusaba manyi okusabira mu kigambo byonna mbimanyi naye nga omutima nga nina omutima guli n'obwokola otya ng'omusajja nkuba nga n'amanya n'okukwata ebyapa bye nengamba gwe musajja gwe lwaki tonteeka mu byapa byo ndi mukazi wo lwaki tonteeka lwaki ogula ettaka noweeteekako wekka nze n'otanteekako kaakati ebyapa nembijjayo nembitereka nengamba nja byokya nja biyuza kaakati oluusi ajja ng'abimbuuza ebyapa byange biriwa nengamba ze simanyi naye nga nze mbirina nankuba nengaana okubimuwa nga mbirina gwogwo omutima gwe naalinina nga nina embala eri ng'obusungu bwokka nga bwemulaba mpulira njagala ntwale nga buto njitokose eyo kye zijje njimuyire nga nina omutima naye nga nzijja mutundwe nga nsaba bulungi nga buli kimu nga waggulu ndi mulungi naye munda nga nafa ng'omwami saava mu maka naye nga wano nja kusigalawo nenzaala n'abaana bali baweze 2 kati mu 2013 ndi wano 2014 netuuka 2014 bwe yatuuka awo mukama we yankyusiza ng'embooko bankubye banjuyizayuziza amatama gonna bagakubye emimwa gyonna nga buli bankuba naye nga sivaawo ate sikyuka ate ne bye bankubira mbimanyi naye ng'omutima go sikyuka haleluya nawe oyinza okuba ng'olinga nze naye olwaleero mukama agenda kukuyamba 2014 ng'omwaka gutandika omwami twarwana nga tulwanira ki yansaba emmere akomyewo saawa 4 nansaba emmere nemugamba nti emmere yiyo n'ekigere nti emmere yiyo nga ngitadde mu kakonteyina ate nga yagigula buli kimu yankuba nankuba nanjuzayuza emmere wagisindisa kigere wenti dadi nengamba yiyo kama yebazibwe naye nga nzija mutundwe batusomesa byonna obugonvu nga bwe tulina okukwata abaami ng'ebigambo byonna byentaafu neeri nga nyeyingiza obufumbo byonna nga dada abyogedde nga byonna mbimanyi naye eggume liri lye n'alina nga ngamba sisobola kubikola ono omwami ajja kunjooga naye nga dadi byayogera byonna sijja bikola bwe mbikola ajja kugamba mpondoose nga ndi kakati nga ndi oyo sipondooka ate yangamba kyenkumanyiko nnyabo you don't accept the defeat nga nze sisobola ku acceptinga defeat lindako katono bannanga aboogera musirike abakyala b'abaana bafuluma genda mukasirise sirika sisitemu yonna mugititabinze buli ayogera sirika tusigaze ayogera omu gera maaso banange 2014 bankuba kati mu mwezi ogwo gwa January nempita omukyalo ye yali yandeeta wano yandagirira wano nemuyita roya mukwano gwange nemugamba jangu onyambe omusajja ono yagala mutwala ku poliisi jangu otulamule yali agenda kukola yakeera ewaka nga n'omwami waali kati bwe yatuuka omwami n'amunyumiza nange nemunyumiza ki ebyange yangamba nti Esther emutundwe batusomesa ki okuva mu busungu nga n'omwami atudde omwami kamuyingira banange naawulira ng'omukyala mukyayi nengamba ono omuyisa ajanamule kati unangamba nti emutundwe batusomesa ki nga saagala n'omwami ategeere bye batusomesa eno banange naawulira nga mpweddemu nenga akaweddemu kati yatulamula naye nandaga nti nze atakoze buvunaanyizibwa bwange kati nengamba kwolwo nengamba sikyayagala omuntu yenna okusalira mutundwe yange omusango sikyayagala muntu yenna okusalira daddu Tomu omusango nengamba ngenda kwetereeza banange natandika okukyuka nzekka
kozi nali mbitegedde omwami mulaba ye talina buzibu nze bwe neetereza nga ndabira ddala ye naali mulaba nga singa sirwanye naye singa simuvuma nga tandinaako buzibu naye kasita n'atandika okukebera amasimu ge gwe ssebo ani ono neemuzukusa zukuka ani ono ovaawa neemukuba n'empi nga yeebase avudde mwenge g'ekiro yeebase naye nze ntandise okutankula amasimu kati bwe nsanga kyensanze mukuba mpi ku mutwe nengamba zukuka kata avaayo n'obusungu bwonna ng'abadde mu tulo tabuuza nkwata bukwasi nantuga nankanyuga eri naye nga nange nentapowa naye ngamba nange mpaka nga ewaffe eryafuuka lwaniro ate nga ndi mulokolo w'emutundwe nga buli lunaku nze nzija wano ng'embala yo eyange yafa nga nkubira bataata taata bankubye maama bankubye ate nga nze ntakudde olutalo baatuuka ekira ne bangamba taata nangamba nti olina obujja mama nangamba nti fumba abanyankole tetunoba kati omukyalo no bwe namunumizamu nangamba nti Esther toddamu kubuulira bazadde bizibu byo bibateeka ku pressure bajja kufa kati n'ekyo nenkiyiga nenga kaakati nja kulwana nzeka banange nenekyusa mu 2014 nentandika okusa ebigambo bya dadde mu nkola omwami ne bwe yadda kiro Esther nga siyomba nobwe yadda saawa 9 nga kinuma naye neneegumya dadde yatugamba nga muteeka amazzi mu kamwa nentagateekamu naye naguma nengamba sijja kuvaamu kigambo nemukulisaayo nemuwa amazzi nanaba nemuwa emmere nga ntuddewo naye nga biinuma naye nagenda okulaba ate bwe mbikola atandise okudda ng'obudde bukyali yadanga saawa 9 kati yatandika okujja saawa 4 naye ngenda okulaba nga atandise okudda nga bukyali atandise okudda bukyali neneetereza nzeka ng'omukyala embala yange netandika okugikolako kozi nalaba nti ndwanye byonna mbikoze bankubye nfuse kyonna kyenfuuse naye nga tebingasiza kati nenga kanteeka ebigambo by'omusajja oli mu nkola ndabe oba binaakola haleluya banange byakola saddamu kuvuma mwami nentereza embala yange nenekyusa nzeko omutima gwange nenkolako obusungu nembuleka amasimu nobwe yajja nga situnulayo saagala kumanya sikyamuyombesa ate nga naye tankuba kati nemanya nti bwemba siyombye bwemba situnudde mu masimu tajja kunkuba kati awo nenkayiga saddamu kumutawaanya nemuwa emirembe gye haleluya naye before that bwe yali akyanywa emwenge nasabanga esaala ng'amanyi yanyweranga entebe tubeera mukono naye yanyweranga omwenge entebe makindye naye nasabanga esaala ng'amanyi okusaba esaala ntega 7 emisanvu mugimanyi mu nsi eyo montega 7 ku makubo gonna agagenda eyo nga bwe mbikola ndaba ng'akomyewo tagenda nga nina esaala ze naasabanga nga nsindika omuliro mu mabaala gonna mwanywera genda okulaba ng'akomyewo ng'adduka n'agamba ebbaala barwanye ng'amanyi okusaba esaala ate nga nziyiiya nganze ndowooza Omwoyo Mutukuvu yanjigirizanga so mu 2014 eyo nentereza embala nenteeka ebigambo bya dadde mu nkola bwe yakomawo kiro ne bunamwaya nga sikyagaana naye mu 2014 ng'egwako n'atuzimbira n'ennyumba ng'amaze okwetereza n'atuzimbira ennyumba n'atujja mu muzigo ebyo byonna yankubira ku muzigo ng'abantu bonna bandaba bankuba ng'ate nasoma ate ndi mulokole w'emutundwe naye nga bankuba ne bandunda awo yenna nenfuuka ekitagasa kati ne batuzimbira ennyumba ne tuyingira ennyumba yaffe ng'amaze okukyuka nenga mu Mwoyo Mutukuvu ntereereza ddala sigenda kuddamu ndwanira olutalo banange nengenda okulaba mu 2015 omwami wange naye n'akyuka haleluya omwami wange n'akyuka nengamba singa bino n'abikola dda singa banange zino emboko zonna tebandizinkubye n'akyuka mu 2015 n'alekera okunywa omwenge n'astopinga okunywa omwenge mu 2015 teyaddamu kutambula kiro teyaddamu kukukutana masimu teyaddamu kunkuba ne tufuuka abafumba beeyagaza lwakuba naasala okuteeka mu nkola ebigambo bya wano obusungu nembuleka embala yange nengikolako neneetereza 2016 nanyanjula nankuba embaga haleluya mu 2018 nanzizayo okusoma natwali tulina degrees fenna nanzizayo nensoma masters nga yantwalayo mu 2020 nagenda mu bondi nangulira emmotoka enene
haleluya nangulira emotoka ensajja motoka nga ya bei nga si kozi namugamba nze njagala haria naye yagenda nga simutumye naye nandeetera emotoka enene ya miliyoni 10 nga motoka nsajja nga ndaba nga malayika we andaba nga pasita we nga wentali tali ya mmere nga nze buli kimu kye haleluya mukama yeebazibwe banange omwami wange 2018 mwe yalokokera era sibagambye 2018 yalokoka brother we yafa bwe yamala okufa najja nangamba nti Esther ebyensi temuli najja nafukamira gyendi nemuteekako emikono nemwatuza Yesu haleluya omwami wange mulokole tuli balokole baddala tuli baweereza ba mukama tulina obufumbo bweyagaza tubuulirira abafumbo banenge katonda nkozeemu omulimu nebaza mukama olw'ekifo kino emyaka gyonna gyemaze wano banange ndabye ekitiibwa kya mukama mukama abawe omukisa amina mwongere engalo Yesu Kristo waffe sooka omusiizemu katonda ebigambo bijja kuyitirako obungi nga tonnasiiza mukama muddiza ekitiibwa katonda mukwano gwange omanye obukulu bwa katonda otegeere nti naawe katonda akwagala tasosola mu bantu omufumitizeeko obulungi bwe mufumitizeeko ekisa kye omulabe nga akwagala nkulumirwa amaka go nnyo 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 oh Jesus Lord Jesus Lord yeebazibwenga erinnya lya Yesu yeebazibwenga bulijjo yeebazibwenga erinnya lya Yesu yeebazibwenga bulijjo yeebazibwenga haleluya erinnya lya Yesu yeebazibwenga bulijjo yeebazibwenga erinnya lya Yesu yeebazibwenga bulijjo haleluya 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 yes yeebazibwenga bulijjo haleluya 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 yes yeebazibwenga bulijjo Yesu atwagala haleluya Yesu atwagala atwagala Yesu atwagala bulijjo Yesu atwagala Yesu atwagala atwagala Yesu atwagala bulijjo haleluya 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 yes Yesu atwagala bulijjo haleluya 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 yes Yesu atwagala bulijjo Yesu alinafe haleluya Yesu alinafe alinafe Yesu alinafe bulijjo Yesu alinafe Yesu alinafe olwaleero Yesu alinafe olwaleero haleluya 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 yes Yesu alinafe olwaleero haleluya haleluya yes Yesu alinafe olwaleero abooluganda mukama waffe yeebazibwe nange nzize okumuweera obujulizi kuba yampanguza
nze nali mukyala ow'omwami omusiraamu. Omwami wange twafumbiriganwa nga tukyali bato. Nze neefumbiza nze neetwalayo. Naye omwami kasanatuukayo bwenti yali muvubuka muto nga muvubuka mulungi nga nze simanyi kyenkola ki kyenfumbiddwa. Nze manyi nfumbye bufumbo naye bannaye obufumbo bwantabukira. Era olwatuukayo bwenti nga kwefunirawo olubuto. Omwami n'alyoka atandika okuzaala. Bannange n'alyoka aleeta abaana nga bayitirivu ng'olwo simanyi na bulokole kyeki. Naye omwami n'atandika okubeera ng'azaala ng'abakyala abakazi bajja bannange n'embeera nga ndi mu buzibu ng'olwo sinza na kubuulirako beewaffe n'abagamba atya nga nze neetwalayo. Omwami n'atandika okuzaala kyokka ng'ate alina n'omuze omulala akuba amatatu naye nga nze nali simanyi. Naye neŋŋuma n'embeera mu bufumbo nga siri mulokole n'entambula naye nga nze ndaba mubuulirira n'agamba kati mpulidde naye ng'enkeera ddayo. Abakazi n'azaala abaana nga bw'aleeta bwendera saagaana ku baana era nabaleranga naye nga mpulira omutima gwange n'enkogga naye nga ye agamba nze nkwagala oli mukyala wange eno bw'awasa bannange yakola buli fujjo lyonna ly'omanyi ate nga abakyala bamwagala bamwettanira. Naye neebaza Mukama kuba ebiseera ebyo bwe twali nga sinalokoka n'ensooka nnobamu ne ŋŋenda ewaka mba naakatuuka nga naye wuuno nkunona nkuzaayo nze nkwagala. Ne ŋŋamba kunjagala kwa kikaaki ng'ate obeera oteekako abakazi nga nange buba nnina pitirivu. Naye neebaza Katonda bwe yankyusa n'endokoka n'endokoka bwe nalokoka. Walokoka otya maama tubuulire? Ani yakubuulira? Muganda wange eyambuulira enjiri dadi muto wange nga ŋŋamba baaba lokoka amaka gajja kutereera nga nze ŋŋamba tombuulira abalokole tebafa nga nze kyenjogera naŋŋamba gwe lokoka ojja kulaba. Nensooka ŋŋaana nembeera waawo mu buzibu. Omwami ne bamulabira omukyala eno e Kampala ne bagamba leka amulekewo nga n'abeewaabwe bonna banfuukidde nga mbaagala buli kimu nkikola nazaala wange mwagala nga simunyooma. Naye ne bamulabira omukyala eno e Kampala nanzirukako nembeera mu kyalo nembeera nembonaabona nga ndi nakawere nzadde omwana omusajja simulabako. Bannange nembeera mu buzibu awo we nalokokera neŋŋamba kandokoke. Bwe nalokoka nentandika okusabanga nenvaawo nga ndeseewo oli nakawere tolina kyakulya neŋŋamba kangendeko ewa baba wange. Baba naŋŋamba omusajja oyo nga yali akwagala muto wange tuula wano toddayo muleke muko bw'anajja oba anaakunona. Bane teyannona nembeerayo mu kyalo nensaba naye nga jjukira nti wano ensaba ya wano si eyeeri musaba busabi tolina kyomanyi. Nensabanga paka lwe najja eno mu Kampala. Olwandaba n'agamba nzigwe mukyala wange nkuzza. Ne mugamba toyina abakazi wawasa nga alina abakazi yawasa. Naye nga nensaba nenyikira okusaba nga simanyi nnyo okusaba. Naye ng'Omwoyo Mutukuvu angamba oyo mwami wo. Nensaba bwe nasaba ennyo ne mugamba Mukama njagala okutukola endagaano. Omukyala oyo gwalina bwagenda nze nja kudda ndera abaana bange. Era tewayita na wiiki ne beekuba. Omusajja n'akuba omukazi n'avuma omusajja ne beekuba n'anooba n'agenda. Naŋŋamba komawo mu baana bo nze nkwagala. Neŋŋamba naye natambula kwegamba mulimu ali eyo nga naawe olinga nze obulumi nga bukuluma ogamba nafumbirwa twekulaakulanye omusajja akuba zaala eno alina abakyala eno akuba zaala nga n'ekikumi olusi temulina kyakulya. Eno abakyala abawasizza ogenda okulya yawasizza wali ogenda okulya yawasizza wano kyokka gwe ng'okola ki oli waka oteredde. Nze ne ŋŋamba naye Mukama sitaani ayagala oba nnobeera nzire mu ŋŋende naye sigenda kuvaawo kansirike. Olwo aliko baganda be babagamba gwe oyo omukazi akubye ebisiraani gw'oli musiraamu omukazi mbumulokole omukazi mugobe. Mulamu wange ndamugamba ng'atudde mu ntebe bonna batudde mu ntebe ne mugamba mulamu olaba mwenna muli babiri gwe n'omwami wange sigenda kuva wano ate siva mu bulokole ngenda kubeeramu paka Mukama lw'anaatuwanguza. Oyo n'anta nanvaako. Omwami n'akola effujjo nga ye akomawo 8 akugamba nze mbadde eyo mu bannange n'omugamba ovaawa ova mu matatu oba ova mu bakazi kuganga byampitirirako nga sirina kyemmanyi ku kituufu ku kyo. Esente ne tufuna sente nga zaggula poloti ezo n'azinona zonna n'azikuba. Kwegamba n'atulekeranga olusinga agamba nze kaŋŋende
bwe nayiya nja kujja nkole ki oba mbaweereze ssente. Essimu omwami wange tabeera na ssimu kwomunoonyeza nga olwaleero ginoonya enkeera nga teriiwo buli kimu n'akikuba zaala ng'afuuse zaala kweganga bamumanyi era omwami wange bwe ntambula naye mu kibuga tewali atamumanyi nga kwegamba ayina abanene baazanya nabo ayina simanyi abagagga kwegamba nga yafuuka oba kiki naye bwe najja wano mu kifo kino ebiseera ebyo nasanga waliwo bamusumba Seeki bamusumba Saala ne mugamba ate nga ngamba togenda kuddamu kusaba kokomyewo ewange nze ni mwana wa Haaji ng'osabirawo ewange tebasabirawo nze ni mwana wa Haaji ebyabalokole abafere bamwe tombuulira tojja kuddamu kusaba ne ngamba Katonda wange nkoze ntya nga bw'atabeerawo nebba ne nzija wano emutundu ne nsaba ne nga musumba Saala nsabira omwami tanzikiriza kusaba ate musiraamu ne nze nkoze ntya musumba Saala nanzizangamu amaanyi nagamba bw'aba yeebase mukwatengako mu kiwalato obeere ng'omusabira ajja kukkiriza banange nga tanzikiriza ng'ate oba Katonda yakikolanga nga mba ndi wano tuvangawo wano misinde tuddayo 10 ne mukwano gwange tuba tutuse ng'ali ku mulyango yenna azimbye bw'ati n'agamba naye mukazi gwe tugenda kwawukana ne mugamba siina gye nva kusaba nva mu kyaki munnange tombuulira nakugaana dde byabalokole nja kugobogende mutundwe banange ne ngamba nkoze ntya daba abaana bange balese wano abaana bange obenjeza toda yatuuka ekiseera naŋŋaana okutwala abaana mu kyaki nangamba gwoba ogenda genda wekka abaana tobatwala ne ngamba nze nnyina okubatwala abaana bange balina okulira mu Katonda tebagenda kulira mu siraamu otubonyaabonyeza nnyo musajja gwe ne mubuulirira nga ntula ne njogera okuva oba ekiro nga njogera naye ng'omusajja takyuka bakyala bannange bw'oba oli eyo ng'omanyi bbaawe anaakyuka olw'ebigambo tagenda kukyuka naye nze nayogeranga naŋŋamba naye mukazi gwe sirikako oyogedde nnyo oluusi nga gamba mpulidde sirika naye nga dakiika 2 ng'aweta dakiika 2 nga wuuno nga yagenze dda neebaza Mukama kye neebalizako yali tankuba nga abeera nga anjagala naye nga mbutuufu kwegamba ng'otunulya obufumbo obw'okwagala nga tebuliiyo nga naawe oyagala mukulaakulane nga wa abakazi bafuuka abakazi yazaala abaana bayitirivu abali eyebweru baatannaba kujjayo beyajjayo bangi naye nze neebaza Katonda yampa ekisa abaana be mbaagala bonna era mbakuziza abasajja bakulu bawasiza balokose neebaza Katonda ali mu kifo kino gwanaaseseetuka mu kifo kino n'ovaawo nkusaasidde toyina kyogenda kola ku mwami beera wano baleebibala nga bwe batugamba batunyonyolanga wano ne batubuulira nembala ebibala nga sikyayomba omwami owange namusabira nga tannaba kulokoka obwenzi n'abumala era omukyala gwe yasemberayo okumalira obwenzi yali mukamusajja nga mukamusajja n'amuzaalamu n'omwana nga ye layini eyiye yagiteekako nateete ate gwe onoomanyirawa bwe bakuba ne bagenda ne beesinkana nateete naye nga mukyala naye omukyala nga mugagga ayina sente naye nze nasirika ne mugamba va ku bwenzi n'agaana naye namusabira busabizi naye nendoota ekiroto ng'omuzimu ngukubye nga kakazi kampi bwe kati nga keeka mulimu nenkakuba nenkokya nenkasaanyawo ne kagamba onsaanyizaawo naye ate waliwo oli omulala nga waliwo omwala bwe guti gukulukuta nabuuka naddanga wali neŋŋamba mu linnya lya Yesu nja kukuba omwoyo mutukuvu naŋŋamba omuzimu gw'obwenzi oguwangudde neebaza Mukama yawoona obwenzi nga tannaba kulokoka awo n'asigaza ogwazaala banange nga njogera naye nga takyuka naye neebaza Katonda olw'essaala ya wano nabala ebibala nga sikyayomba naŋŋamba ne wabula mukazi wange wakiwuka bane tokyayomba ate nga nze ndaba siyomba kale mubuulirira naye nga yagamba wabula oyomba oyomba gwe banange kwegamba nasirika nentandika okubala ebibala nembeera nga esaala za wano ze batugamba musabiremu emuti musabire mu kino nga mbeera nsaba nga musabira nga n'olugoye lwengolola ndusabira nga buli kimu nkisabira naye nga abakyala ye yabamala era bo bali eyo bagamba nze nakola eddogo oba nalogera luddawa akakazi ako bakalogerawa nga ne bwe bamwambalira ne bekolako batya takyabalaba abagamba nze nsigaza abaana bange nja balabiriranga naye neebaza Katonda omwami wange yeesitulayo yennyini n'agenda ku kyaki
ffe twali tuli waka ng'atukubira essimu Maajamira nze ndi eno ku kyaki namubuuza oli ku kyaki ndiye nze saakikiriza n'agamba nze ndi ku kyaki ndi ne pasaka yange namugamba ekiki mujje ngenda kugenda katuuti kulokoka ne ngamba leero luno abaana baakaaba ne bagamba taata waffe kiki badduka emisinde twafuna bodaboda nga bagenda ng'alokoka amakandula gonagona amakanzu yagaleka wali ku kyaki ng'alokoka era banange gwoba mukyala ng'oli eyo nze neebuuzanga naye nze baganda bange bonna bafumbirwa mbaga naye nze mbaga ndigijjawa ku musajja omusiraamu ye alikyuka ddi nga mbeera nkyebuuza naye neebaza Katonda omwami wange lwe yalokoka lwe baayita abaagala okutukuza obufumbo ye yasookera mu maaso ye yasookera mu maaso wali ne bagamba mwagala twagala mutukuza obufumbo bwamwe ne ngamba ekiki nze nga nessanyu sisanyuka kweganga neewunya bwewuunya ne ngamba nze yagamba nga ndyambala dikadaali naye neebaza Katonda omwami wange yankuba embaga era abaana baffe bonna baweereza Katonda baagala Mukama abaana abange buli gye basomera yonna be baba abakulu be baba bamama abawala abalenzi ba pasita babayita pasita neebaza Mukama atukoze obulungi kati ntuula n'omwami wange oba ku buliri bwendi ne mugamba kati tugenda kukola kino kati tugenda kusaba bwe tuti kati tulina okusaba nno bwe tuti ne bwe tuti naawuliriza naye nga luli nga tasobola kuwuliriza wadde omunaku n'olumu dadi tukwebaza weebale kubanga nze ngenda nembeera awo oba neebase mbutufu nga ndoota nga ndi mugamba wabula dadi Tom weebale kujja nga mbeera kwegambe muli essanyu nga lyempulira nga ly'amaanyi nga lyempulira lingi nnyo kuba nali nnyina amaziga nze nga nakogga nga tasobola kundaba nga nakogga nga kwega buli muntu angamba nze nagende waka ne baŋŋamba mwannyinazi walwala nyina n'omwami yannyimiriza nga wanneyiba nangamba walwala siriimu ne mugamba ndi mulamu siri mulwadde naye nga birowoozo naye neebaza Katonda wa wano atukozeemu omulimu n'ekirala dadi neebaza Mukama nayina ekizimba mu lubuto ekizimba kinene nnyo nensaba Mukama nenegayirira nendoota dadi Tomu nga zenga ngamba ngenda kusabira ogenda kuwona naye toddamu kulya keeki ekirooto ekyo saakitegeera nensaba nenyikira okusaba naye nga ekizimba kiri waliwo musumba buyungo bwe yali wano ekiro nali ku leediyo nensaba naye nga omanyi nga bw'onoogamba nti osindika omwana ekizimba kifulume nga tekisobola nensaba nenkabira Mukama ne muganze ndi mubulizi wa njiri ngenda kuweereza Mukama sinnatuusa kufa ssaawa zino kuba abantu bangi abatyanjagala abatannalokoka nenkabirira Mukama nengamba wadde ne batusaba ssente nga nnyingi nga sizirina nengamba Mukama nyina okuwona era nyina okuvaamu ekizimba kino neebaza Mukama muwala wange kwegamba Katonda kuba yafumbirwa ya Jumani yafumbirwa Musumba neneebaza Katonda kubanga omwana oyo yankubira essimu nanga mama jangu bakulongoose kubwerere nga tewali wadde 10 omusawo eyanongoosa yali nga si wa gavumenti wabula nga wa kitongole yajja ku lwange nganze omuntu omu neneebaza Katonda kuba singa saali mulokole ebyo byonna naali bijjeewa oba singa saagondera ddoboozi lya Katonda ebyo byonna naali bifunye oluusi nandifudde neebaza Katonda nagenda ne banongoosa ekizimba nga kirimu kiro 5 ne bakinzijamu nga nze buli lwentambula bagamba omukyala alina olubuto omukyala akuze naye bambi agenda kuzaala nga kizimba neneebaza Mukama nti kyavaamu kati ndi wa ddembe neeyagala ekitiibwa netendo nkisiza Mukama abooluganda Yesu yeebazibwe kansooke banneefukamire olw'ekifo kino neebaza dadi Tom singa ndi mufu nze ebyange biwanvu naye ngenda kufunza olw'obudde nze omwami wange yampasa ndi mwana muto nga nyina emyaka 17 yava mu ssomero ebintu bye yalina ku ssomero bye byakola amaka nitubeera n'omwami wange nituzaala abaana baffe naye omwami wange bwe yamala ofuna ku ssente
abeewaabwe ne bamugamba tulina osamira gwe olina okkulira empewo. Nimugamba nze ebyo nga sibyagala, naŋŋamba ojja byagala bw'oba oyagala abaana bo nange. Omwami bannange ne batandika okusamira. Bwe batandika okusamira ninyigirizibwa, naye nga mu kunyigirizibwa kwange nga ye alina essanyu. Bajjajja be bamulagira nze nga sinnalokoka Musumba. Kati mu kunyigirizibwa nnyo okwo ninfuna mukwano gwange nimwebuuzaako, naŋŋamba lokoka, ebyo byonna ajja kukyuka. Nimugamba tasobola, oli omanye empewo ezimutuulako tasobola na kulokoka. Naŋŋamba gezaako. Alinawo wa pasita gye yantwala naye nga mufere. Kati ninsabirayo neevaayo. Kati bwe navaayo ni wabawo omukyalo omulala nimwebuuzaako, naŋŋamba nedda totawaana, tega lediyo ya pasita Tom osabirenga okwo. Ninfuna lediyo nensabiranga okwo. Naye lumu kyansi yankwata bubi, yasanga ndi ku lediyo nsaba. Nambuuza biki by'owuliriza ebyo. Nakwata ka lediyo n'akakanyuga n'akaasa. Nensirika. Ningula akalala. Nimbeera nga nsaba. Kati mu kusaba ennyo yava ku mulimu naŋŋamba Agnes baatuyise mu kyalo tuyina meeting. Nimubuuza meeting yaki. Naŋŋamba tugenda ojja kumanyira eyo. Yayina emmotoka. N'ateekamu baganda be bonna nange n'anteekamu ne tugenda. Naye nga meeting bakyala yakiyange. Ekika kintuulidde kubanga nsaba empewo zaabwe nzikoba ate ng'oli ye musamize. Kati bannange nitutuuka mu meeting, empewo jjukira zirinnya ku mwami wawe kwe zoogerera. Niziryoka ziŋŋamba abulaka kazigwa omanyiramu wawayimpawalira. N'olyoka otugoba mu maka agaffe. Ffe kituwasa abakazi balokola, ate ffe kyoba omanya ab'engabi tubeera n'abakazi bangi. Oyo bbaawo ayina okuwasa abakazi, si gwe mukazi wekka. Nensiriikirira. Balamu bange bonna ne banvuma, bannazaala bonna ne bayimuka ne baŋŋamba era kyokoze ab'ekika tibagenda kukusonyiwa kuba bamazeeko emirembe. Ne tukomawo ewaka. Okubonaabona kwange wekwatandikira. Ng'omusajja owange afuna ssente naye nga ni bwe musaba ebizigo tabinguliranga, ngamba ate oba osaba gamba Katonda gw'osaba akuwe. Nze ssente zange tikuliyo. Abooluganda niŋŋuma nimbeera mu eyo embeera. Bwe nabeera mu eyo embeera ngenda owulira nga wasiza omukyalo omulala. Ne wabako mulamu wange naŋŋamba nno wagaana n'olokoka, naye baba yawasiza omukyalo omulala baagaladde mu maka muno. Saakikiza niŋŋamba nze agange tajja gayingira, nenyiikira okusaba. Bwe nasaba abooluganda mu kusaba ennyo, ewange baali bataddewo essabo nga buli bagenda mu kyalo ne basamira byonna bye bakozeseza babireeta wange, emikolo egisembayo bagimalira wange. Kati mu kusaba ennyo ne batabuka ne baganda be ne bajja ne babba empewo nti alina kye yazikolamu, lwaki agagadde bo nga baavu. Bwe babba empewo ezo olutalo kwe waatandikira oluyitirivu. N'akeera ku makya first born wange yasooka ozuuka n'agamba maama sitowa ya taata baagimenye. Kati nagenda okulaba nga akuba omulanga, woowe nnyabo mpedde ngenda kufa, n'ebyo naggwe obireese. N'afuluma n'akubira maama we simu, maama we n'amugamba jangu. N'agenda ne bagenda ku basawo. Omusawo n'amugamba nti mukazi wo ye yakoze olukwe babbe ebintu ebyo era agenda kutta. Omusajja n'akubira essimu n'aŋŋamba nkomawo naye sikusangawo. Nembeerawo. Yamala wiiki nnamba ku basamize nga tadda. Olunaku lwe yadda ewaka nali ku mulimu, nali nina botiki nga nkola. Abaana bali ku ssomero, ndi ku mulimo, ewaka wali wabeerawo muganda wange akuuma abaana. Mba ndi awo balamu bange nga bajja babiri nga baŋŋamba baba tutumye ekisumuluzo nga nkikwata nkibawa. Naye nimpulira nga mulimu oyo aŋŋamba genda olabe kye oba ddala kituufu azze. Nenzikisibawo ninjija ewaka. Bakyala otuuka ewaka ng'omwami emmotoka gitunuza gyeraga nga balamu bange bonna bali mu mayumba, ali mu kisenge kyange, ali mu ddiiro, ali mu ky'abaana bakuŋŋaanyamu bintu bya muganda waabwe bwe babiteeka mu mmotoka. Bwe natuuka ewaka ne mbabuuza banne ki ekiri wano. Kati mulamu wange omukyava atema omulanga, katukuviire oyagala kutta babaffe wafunye abasajja abalala. Nimbuuza mukulu we nimugamba mulamu kiki ekigenda mu maaso. Nti mugole tojja bitegeera nenze wendi nja kulabira baba muleka agende. Nensirika.
ne balinda abaana buli mwana eyavanga ku ssomero nga bamuyingiza mu mmotoka terina kujja mu uniform nga basimbula babatwala. Kati bwe mbeerawo nimpanga muyaŋŋamba va mu maka muno bakyala nennoba neŋŋenda bwe nanoba neŋŋenda abaana bonna nga babanjijeko ne yali asembayo obutwali wamu akaguna kino nga bamunjigyeko. Kati bwe nanoba neŋŋenda mukwano gwe nemukubira simu naŋŋamba tulina omusumba eno ye si mulokole nga neze siri mulokole naye gwe jangu engeri gy'olina ebizibu akuwa amagezi ky'onookola nenjijja mukyala nemusinkana nansabira naŋŋamba maama enje ekika kirogo balamu babalogo nazala omulogo togenda kuwangula ddogo na ddogo gwe lokoka saba mukama tewali kirema mukama. Bakyala nalokoka nesaba mukama nenga mukama musabira mu muzigo abaana bonna babanjijako ndi mu muzigo sina kyakulya nanoba n'olubuto lwa mwezi ogwo olubuto mukubidde simu aŋŋambye nze bwe nakoowa oli bikadde nafunye omukazi azaala oba ojjamu jjamu. Mukyala neŋŋoma nensaba mu kusaba ennyo omuuna aŋŋamba mugenda omuwabire ne muwabire ensangi osi n'amugamba nkubuulire omukyala wamuwasa oli mwana mutemisa ng'olina mingi togenda mmusinga kkiriza bukkiriza muzze mu maka ge naganze sowa muzza mu maka oyo mpozi omuyamba kamupangisiza omuzigo muwe abaana babeeremu. Mukyala omwami omuzigo yagusasula nampaayo abaana bange babiri nimbeera nabo neŋŋamba mukama wano sigenda beerawo bw'abanga omwami oyo wange nga yantira future nina obeera naye. Nensaba mu kusaba ennyo nenzira ewaka nanziza bwe yanza naŋŋamba kati maama nga bwozze wagamba tofumba namugjawo kati kyekiseera salawo bw'oba togenda fumba namugjawo wano togenda beerawo kuba olwaleero njagala mbatongoze nga muli abakazi abo nsale n'ebiyungu. Nensooka nensirika naddamu nambuuza kye nagamba akikkiriza yakeera ku makya naŋŋaa kati olwaleero mujjawo muleeta era sente ziizo njagala ofumba ate emmere ennungi kuba oyina omugenyi mujjawo ajja n'abaana be. Bakyalo ebyo byonna abiŋŋamba ndi lubuto lwa myezi 6 kwolwo olubuto lwali lugenda vaamu nga mbeeraawo nga ngula ebintu nga nfumba naye nga mpulira nkankana nga nfunye okutya neŋŋamba kanveewo wane waka waakiri batuuke nga siriiwo nenvaawo ninfuna wendaga. Olwatuuka ewaka asanga siriiwo nankubira esimu naŋŋamba oli ludda wa tuli wakati tukulaba nimugamba we naye naŋŋaa kanjje nkunoni olabika onnimba nali ndyawo ng'emmotoka etuuse nanteeka mmotoka nantuuse ewaka. Kati bwe natuuka ewaka ninkankana nnyonnyo ninfuna okutya ng'olwo ŋŋamba enva engeri gye ndi mumpi omukyala muwanvu kyekyo yamwegombako. Kati bwe nayingira mu nnyumba ninsooka nimuyitako mujja wange niŋŋenda mu kisenge. Kati bwe nagera mu kisenge ninfukamira niŋŋamba mukama mpa obuvumu n'amaanyi nsobole okwaniriza omukazi ono ne mwekaabira mu maaso ge aleme kulaba nti nina ebizibu. Mukama kye nasaba yakimpa bakyala nze obujja nabuleka mu kisenge nafuluma mu kisenge nenjija nintuula ku mukeeka ye ng'ali mu ntebe nemwaniriza nimubuuza bawe kyava mugamba tula wansi nga muno bwatudde wansi lwaki obeera mu ntebe. Nitubeera awo n'amwanjulira buli kimu bwe yamala omwanjulira n'agamba lwaki tiwange ntondeta mujjange namugamba lwaki kugamba nze abakazi tibanfuga. Nimugamba mama okuva n'ekimanye nze mukyala mukulu naye tulina okukwatagana. Bwe twamala okunywa cyayi nimugamba omanyi maama tugende mufumbiro emmere nagifumbye dda naye ŋŋenda kunyinga mmere ofumbe enva nitugenda mufumbiro omukwano ogwatandikira. Nensaba mukama niŋŋamba mukama nyamba omukazi ono mulabe nga muganda wange simulaba nga mujange nze nayagala mujja wange dadito mu byabagamba bituufu nze nayagala mujja wange nga mujja wange wetasobola kumalayo mwezi nga taze wange kunkyalira nga jje wange n'amalawo wiiki nenga omwami bw'aleka sente ku mmeeza nga mugamba bawo sente zalesewo zizino ogenda fumba ekyemisana nze nja fumba ekiggulu nitubeera mu eyo embeera nga ne mu kisenge ekyange ebyo bye mutya nti bajja bamwe babaloga nze nga mutumayo mu kisenge kyange nimuga agenda kubuli ondeetere kino na kino. Omwami lumu yamusanga ava mu buliri n'amugamba ononyeyo kinti mama enjo yantumye n'amubuuza naye Agnes otegeera bulungi otuma otya mujjawo mu kisenge nimugamba nga lwaki simutuma nimugamba agenda omuleeta ng'olaba mulungi nimugamba nze teri ddogo linkwata nitubeera mu eyo embeera neŋŋamba mukama ono omusajja bw'abanga wange nina omumusigalako bwogu naye musigaddeko ntya
omusajja ali alina ssente bakyala nga ssente ze zimufuga. Niŋŋamba Mukama omusajja ono mwavuwazi addeyo ku zero bw'agenda okutegeera. Bakyala nasabira omusajja n'ayavuwala n'addayo ku zero. Alina motoka ezo, alina takisi bbiri ezikola ssente ne Ipsam gy'atambuliramu zonna yazitunda. N'addayo ku zero. Ku mulimo ne bamugoba. Ku mulimo omwezi yali afuna obukadde 5 mu Uganda muno, bamugoba ku mulimo. N'adda ewaka ng'olwo nze nina engoye zange zentambuza. Bwe yadda ewaka n'asirikira ne bimusobera. Nimugaa tofaayo, noonya omulimu mpolampola, nze njabeera nkolayo kenfunye nga ndiisa abaana. Bakyala nintandika olabirira abaana ng'omusajja takola asiiba mu nnyumba yeebase nga ngula emmere buli kimu. Sukulu fees nimusasula ttaamu nnamba. Tulina abaana 6 n'abamuja wange 2 be baana 8 bonna nga basoma nimusasula. Lumumba afu nga poliisi ne mujjawo anti musumba nkuliwe mbadde njijaawo. Kati lumu naŋŋamba nga njijudde emmere naŋŋa sigenda kulya. Nimubuuza lwaki. Naŋŋamba abaana bange abeeri tibaalidde ne mama waabwe lwaki ndya bo ng'enjala ebaluma. Naŋŋamba bw'oba oyagala ndye baweereze ssente nabo bafune ekyokulya. Bakyala naziweereza. Nimuweereza ku simu nimugamba message ogiraba ssente nzimuweereza. Omukyala n'amukubira naŋŋaye tweyanzizza n'alya emmere. Kati nimugamba sijja sobola kuweerezanga mukyala oyo ssente naye kanfune ssente ewuwe waŋŋamba buli kimu kisobola okutambula. Nimugamba muyita ajje tuteese. Omukyala najja. Nimugamba mumanyi ngenda kukwata ssente awe ewamu okolewo akadaala ofune kyotunda nga nawe ojjamu ekyokulya ky'abaana. Naŋŋamba kale naye mbadde nyinawo obusente butini naye nnyongerezaako. Naŋŋamba ngenda suubula ebyennyanja nga mbisika alindaba bitambula ne weetaagako muwogo. Nimugamba muwogo nze ngenda musuubulanga mukuleetere. Nakeeranga ssaawa 11 omwami nimmuleka mu buliri ne ngenda ninsuubula muwogo ninninnya ppiki nimutwala ewa mujja wange ng'olumu nsanga agenze suubula byennyanja nga nnenga muwogo oyo nimutundirako paka lwatuuka. Nimugamba ze zino zentunzeewo nze ŋŋenze ne ŋŋenda. Musumba ntubeera mweyo embeera. Mukama n'atuyamba mweyo embeera. Niŋŋamba Mukama omusajja omwavuwazza naye njagala omusajja ono akutegeere. Olwo mwavuwazza kati maama atuuka omusajja yakyuka ati obudde bugenze. Kati nga bajjajja bulina kubabayita nga banneebaza we balekwatagana ne munno biki. Niŋŋamba Mukama omusajja ono tagenda kukyuka. Bajjajja bafuuse bajjajja talina adde ekikumi kye tulya buli kimu nze nkikola. Niŋŋamba nedda tikiriyo. Niŋŋamba Mukama omusajja ono bw'abanga tajja kyuka nga alina abakyala abo 2 bwe mba nze mubi nga si nze musaana nze ŋŋende oli asigale wakyuke. Bwe mba nga nze mukazi we oli agende. Mukusaba ennyo nali ndi awo mujange nga nkubira essimu nga ŋŋamba mama Angel nalokose ne musumba ngambye ekimbonyaabonya omusajja si wange yambonyaabonya. Kati nga ŋŋamba naye mbadde nsaba muleke ne mule ssente anjagala kgenda bweru onoosobola okunderera abaana kuba bwe mbeera ano bba wajja kunnoonya bajjajja bajja kunnoonya bankomyewo kuba be bampasa. Nimugamba kale n'ateekateeka ebyokgenda ebweru. Nze nga mmanyi ti omukyala agenda naye ng'omwami tamanyi. Kati kwolwo omwami yali asuzeeyo. Twali tulina omugenyi waka tulina enteekamwa nga yakeera okukama ntufumba caayi. Ngenda okulaba essaawa ziyiseewo zimukomyawo nimukubira essimu nga mukambwe nanga naawe tonsumbwa nakooyo abakazi. Kati mba namala omukuba mujange nakuba nanga mama Angel omusajja abitegedde atabuse tulina ku poliisi abaana bamukwasiza ngenda. Mba ndi awo nga abandeetedde abaana abo omutaasa embayiwa mwaka gumu n'ekitundu n'amuddako weesatu nitubeera awo. Kati kwolwo n'agenda n'agula obutwaya agenda kufa lwaki mukazi wa muleka alina okuba n'abakazi 2. Kati mukukaaba ennyo nimusirisa nimuganga tonnakaaba njagala otegere ediyoni. Kwolwo Pastor Tom ye yaliko baali abuulira n'abafumbo nga buli kyakoonako kiri ku ye. Bwe yamala okuwuliriza leediyo eyo n'ambuuza Agnes ono omusajja omanyi gy'abeera? Nimugamba kyakirengi manyi ntwalaayo. Kati njijukira lwalina lunaku lwakusatu nitujja yatuula na Walisi
ne tusaba ne babuulira yava nokwolo nga yatudde obulokozi. Ne tusaba mu kusaba n'agamba kati bino mbyejjeeko ntya nze bye nnoonya bimuveeko. N'asaba najja mu kasoling ne bamukasolinga ne bamugamba bireete tubyokye. Kati bwe twaddayo naŋŋamba naye guno omugugu mbanenge ennyumba yange essabo nga omugugu bwe guti buli kimu kyemumanye ekyabasamize nga kiri muli. Naŋŋamba bino byonna naafuna akamotoka mbiteekako ngenda bitwala ntya. Naŋŋamba Agnes kansabe Mukama. Olwo bwe yatandika obeerano n'afunanga ebirooto buli lunaku. Kati ekyoto kyasembayo okufuna nga awulira eddoboozi limugamba bw'oba walokose byokye gwe mwennyini. Omwami wange yasiiba wiiki nnamba nassaako dulayi ennaku 3 n'ayambala amaanyi n'akuŋŋaanya lubaale yenna n'amukumako omuliro n'amwokya. Bwe yamala okumwokya jjukira baasamiriranga eri mukyala ewa nnyina ne bajja n'ewange. Bwe yamala okwokya bino ebyewaka n'alumba n'ebyomukyala ebyabaganda be. Yatuuka tibamwetegekedde naye yagenda n'amafuta n'atuuka ng'abikuŋŋaanya n'abikumako omuliro. Nnyina n'akuba enduulu nti yiga bannange agudde eddalu mujje mulabe kyakola. Baganda be ne bajja nga baagala omukuba n'asaba naye nga baganda be bonna tiwali amutuukirira bamutya yenna alinga nsolo n'abikumako omuliro byonna n'abyokya n'evvu n'aliyola n'aliyiwa mu ttooyi. Nnyina n'amugamba nti okuva leero nkuzaalukuse. Baganda be ne bamugamba okuva leero bw'oba owuliriza bya mukazi n'akulokola n'ova ku byaffe ogenda tulumya obwavu. Bajjajja badde batuyamba kuba ggwe tunaddamu ddi okusamira ebintu ebyo tubizzeewo. Ne bamuzaalukuka n'agamba kale kansigaze Yesu wange. Maama we n'abeera ng'amugambako n'amugamba ng'ofuna olubuto lwange kansubire nti Yesu ye yalukuwa. Kati Yesu bwe nsigazza gwe tokyali maama wange kansigale ne mukyala wange n'abaana bange. Abooluganda essaawa zino omusajja owange mulokole tava ku leediyo wano mukyakya ajjawo. Ffe gundi zaffe zaaliko fulaasa nga kuliko nnyimba z'abasamize naye kati essaawa zino nnyimba za Yesu buli nnaku tuteekako ne tusinza ne tutendereza. Ne transport ajja n'amumpa era leero mugambye ngenda weera Mukama obujulizi. N'angamba gw'omanyi ssente ziizo genda gw'omanyi ne Katonda wo. Omusajja wange yalokoka. Bakyala mwagale bajja bamwe mujja kuwangula. Mugambe munootundulirangako mujja omuwogo. Bino ebya Katonda byetagamu okusirwala. Ne bw'onooba okyalina amagezi tojja bisobola. Gamba ayi Mukama ku mulundi guno gwokka onyambe njigawo okusirwala ntundireko mujja wange muwogo. Oli mutukuvu Yesu, oli mutukuvu, oli mutukuvu Yesu, Yesu, oli mutukuvu, mutukuvu, oli mutukuvu Yesu, Yesu, oli mutukuvu, mutukuvu, oli mutukuvu Yesu, Yesu, oli mutukuvu, wachitiwa, oli wachitiwa Yesu, Yesu, oli wachitiwa, wachitiwa, oli wachitiwa Yesu, Yesu, oli wachitiwa, wamuwendo, oli wamuwendo
Yesu oli oli wa muwendo oli wa muwendo Yesu Yesu oli oli wa muwendo Alleluya Alleluya Yesu Yesu Alleluya 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 Yesu Yesu Alleluya 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 Yesu Yesu Alleluya Haleluya. Yesu yebazibwe. Nebaza Katonda olw'obulamu bwange n'obulamu bwammwe. Yesu yebazibwe. Nebaza Katonda olwa Daddy Tom. Yesu yebazibwe. Ekitiibwa nkiddiza Katonda kubanga akyayimiridde okuza emyoyo gy'abantu eri Katonda. Yesu yebazibwe. Bangi twali twawulira eyo. Nze nali musumba ng'omwami wange Apooso. Yesu yebazibwe. Naye tubadde tumaze emyaka 6 nga twayawukana. Yesu yebazibwe. Nga nakyamira eyo mu nsi. Yesu yebazibwe. Ekyatwawukanya twayagalana tuli baana bato. Twayagalana tuli baana bato. Ngenda kuyita mu bufunze kubanga obujulizi buwanvu naye nsaba Omwoyo Mutukuvu anungamya ate tusobole okuyambibwa. Yesu yebazibwe. Twayagalana tuli baana bato naye n'emyaka 14. Yesu yebazibwe. Nga ye ndowooza yalina emyaka 18. Nali mwana mulokole nga nakula ne maama. Taata waffe yatukubanga emigo nga tugenda okubuulira enjiri ne maama. Naye Sitaani n'anteegera mu ssomero n'engwa. Yesu yebazibwe. Bwe nagwa ne njagala ne taata w'abaana bange. Bwe twayagalana ne tubeerawo. Ye yasooka okulokoka. Yalokokera waliwo omusajja bamuyita Ronald ali awo ba saidi ze Kawempe. Kakati bwe yalokoka najja n'angamba nti bulijjo ngamba maama we agamba olokoke. Nalokose naawe lokoka. Nze ne mugamba sikyayagala kusirwala. Ate nga nze nali mu banja obuki obulokole. Yesu yebazibwe. Wayita ekiseera kitono ne ndokoka. Bwe nalokoka waliwo church gye twagwamu Katonda gye yatuteekamu. Ntubeeramu ne tuweereza Katonda. Wayita ekiseera ne ntandika omusumba n'atandikawo branch. Katonda n'ayogera nti ndi musumba. Nengenda n'empeereza. Mbiyita n'omu bufunze. Bwe nagenda n'empeereza n'omwami wange n'ayagala okukola ki? Okuweereza. Gamba nti ne balwanira obuweereza. Yesu yebazibwe. Kati mu buweereza awo wakati nze ne nnyimirira n'empeereza Katonda. Kakati bwe naweereza Katonda nayitawo. Amaka ne ngakola ki? Ne ngeerabira. Yesu yebazibwe. Nentandika okusiiba nga sibe naku ana nga sibe naku 6 ng'ebyomwami sikyakola ki? Sikyabiriko. Kyaki negolokoka ne bankwasaganya n'omwami wange. Ne batandika ate okugamba nti oyo kati kanisa gitutte gye twamuteekamu. Naye nga natambulanga olugendo lwali luwanvu. Ng'eno bwenzaala, eno bwempeereza, eno nina omwami. Ate siina musumba asobola okunsumba obulungi. Yesu yebazibwe. Abaweereza ne bagolokoka. Wakati mu kutaataganyizibwawo Sitaani n'ayita mwami wange. Twali tumaze okukola embaga eyasooka. Nankuba embaga wakati mu church. Bwe yankuba embaga mu church nali nina abaana 5 kubanze nazaala speed. Ate nga bannongoosa. Naye ne ngamba Mukama teeka okuzaala abaana 12. Yesu yebazibwe. Kati bwe ntuuka ku mwana ow'okutaano Sitaani n'alwana ne muzaala bamugyamu wa myezi 8. Tewayita kiseera kitono nenfuna olubuto olulala ne lugenda mu nseki. Kati olwagenda mu nseki nali nzirise. Omwami wange n'agamba nti mukyala wange mwagala kifo ky'okufa bamukomye. Yesu yebazibwe. Bwe bankomya nnyazala wange n'asimba ekkuuli. Tebasobola kugattibwa na mukazi atazaala naye nga nina abaana bameka? 5. Yesu yebazibwe. Kakati bwe ntuuka mu mbeera eyo omwami wange naye emyoyo ne gimuyingira. Ne bankwataganya ne maama ne mulamu wange. N'ekkanisa nayo n'egolokoka.
jukira ndi muto mu mwoyo n'ebyobuweereza bansindikiriza busindikiriza genda oweereze naye nga n'amaka maavu ekisembayo ekitanda kye twalina taata nga yakinsibirira ng'azijja mu bufumbo. Yesu yeebazibwe. Tuzzeeyo Katonda tuwadde ekisa muzadde atusibiridde tuzze we tutuuka awo ne tuteeka mu mbeera sitaani n'aleeta obwavu obusembayo. Kaakati bwe bwajja omwami wange n'agamba nti ontamiza obulokole kubanga bwe najjanga ebiweebwayo eri nga mbitwala ku kanisa enkulu babyagala olina obiripootinga. Olwo bagambye atandise okufuuka omusumba wa ddala kakati ebiweebwa babireeta eno ajja kuwamba ekkanisa nange neŋŋonda nembireeta. Omwami n'atabuka. Oyinza otyo bitwala eri wano tusula njala tobeera wakobeera mu kusiiba na kusaba obuulira njiri. Yesu yeebazibwe. Kaakati mba ndi mu buweereza omwami n'agolokoka genda okole kugambye genda okole. Awo sitaani we yanyambalira nentandika ng'okuyomba omusajja takyebaka nga muvuma nga mutegeeza ng'obulokole we buntamye anemeseza Katonda kati ŋŋenda kukola. Nalinnya emmotoka ne ŋŋenda ewa kitange kuba kitange musajja mugaga. Yesu yeebazibwe. Bwe nagendayo ne munnyonnyola embeera nanga nti firiigi yiiyo ŋŋenda netandika okukola. Nali nasomako ekitono mmala okutandika okukola nga ntaddewo akawoteeri omwami nga gy'abaana n'abansuulira awo. Jjukira nina abaana nina okola nina oweereza Katonda. Kati Yesu ne mugasooka omulemu awo naye nga sibategeezezza. Yesu yeebazibwe. Yesu ne muwumuza wa kubanga saayina ndera nali simanyi nti omuntu asaba bwe bati. Abooluganda tusaba muwawa kyetuva tusaba ne tutaweebwa. Yesu yeebazibwe. Ne muwumuza Yesu kampuni ye MTN awo yali empadde omulimu tandika okukola nenfuna ssente. Omwami n'atabuka olina abasajja gerededede bangolokokeddeko nasibamu obwange banaye kamba buli ekintu kyonna kittibwa kigambo. Abakyala tufulumya ebigambo ebitali bulungi mu kamwa kaffe. Yesu yeebazibwe. Natuula ekiro zaali ssaawa 6. Olwo omwami yasooka okunkuba nga tukayanira smartphone. Nali nina smartphone talina smartphone alina mapeesa nanga nti omusajja yagikugulidde. Naye ng'omwezi ogwasooka sitaani yandaga nti Katonda yampadde omukisa nakola ne bansasula akakadde k'ensimbi nengula smartphone kubanga kampuni yali ekyagala. Nagikwata nakuba nali nafuna edda accident kati enenkovu neddamu. Tatange n'atwala mu kitanda nasasula emitwalo 9 n'agamba toddayo wa musajja. Kati nemugamba naye abaana bange nali njagala nnyo abaana. Nentuuka neŋŋenda mu baana nga manyi yagenze ku mulimu nemusangayo nemulimbalimba neŋŋamba nti kale genda ku mulimu sikyanobye. Bwe yafuluma ssaawa 8 ogw'ekiro nentuula neŋŋamba buno obufumba nze nabutandika n'ekitange nga taliiwo n'abasumba tebaaliwo n'abaana bano tebaaliwo kati mbufuluma olwaleero. Yesu yeebazibwe. Era bwe kyali ne mukubira yali agenze safaari okomawo ddi tinkomawo leero olw'eggulu ku makya nakeera okusibamu ensawo yange entono neŋŋenda nempangisa akazigo ew'obulenzi mwingira akazigo nanjigga. Naye bwe nali nfuluma mu maka namugamba ekigambo kino nga tuyomba ekiro nemugamba olunaku lwe ndifuluma wano ekkomera ogenda kuliyingira buli kizibu kigenda kukujjira. Yesu yeebazibwe. Era bwe nafuluma nga leero enkeera bamusuuza mu kkomera ng'agenze n'alumba mukwano gwange n'amukuba nga alowooza gye ndi ne bamuyinzikiza ekkomera ne bankubira nti ekisajja kyo bakiyingizako nze singa bakisse. Naye ng'omuntu gwe ŋŋamba singa bakisse nali mwagala n'obulamu bwange bwonna. Yesu yeebazibwe. Naye sitaani bwe yayingira bw'ati obuweereza saabujjukira Katonda saamujjukira abaana saabajjukira n'omwami saamujjukira. Yesu yeebazibwe. Ebintu byonna byannema okubalansinga wakati ndi muto mu mwoyo bampadde obuweereza n'omwami abwagala n'abaana bwe bali ne ssente ayagala nkole. Yesu yeebazibwe. Nenfuluma Katonda neŋŋenda mu nsi. Naye kambabulira abooluganda sitaani akozesa abantu abavudde mu kanisa. Era mu abakazi abali wano mutunze amaka gammwe. Bwe namala okufuluma omwami wange ate Katonda n'amukwatako n'alokokera ddala. Yesu yeebazibwe. Emyaka emeka? 5. Yesu yeebazibwe. Yali akwata omwaka yali mu mwaka ogwokusatu
n'awulira Daddy Tom ng'abuulira n'ajja wano Mutumbi awo yali amaze okugwamu n'azaalayo bebi n'ajja wano ewa Daddy Tom n'alokoka bwe yalokokera ddala ate gye yakoma okulokoka nze gye nakoma okweyongerayo n'abeerawo emyaka 6 nga talina musakazi naye ng'ali wano wa Musumba Tom ali ku kyoto yeegayirira Yesu yeebaze nze bwe nali e Misiri awo nga maze okugenda obutuulizi nfunza bufunze kubanga buwanvu Yesu yeebaze bwe natuuka e Misiri sitaani yampanika waggulu bw'ati ensi n'endaba nagenda ndikakovu n'engejja kati nkoze kubanga kacyanga ndokoka nga nziba ne wa Daddy Tom buli wiiki nsabayo ennaku ezi 3 kasita manya nti omwami wange ali safaari ali wa Apostle Mitala nga nze nyingirayo dry nti gwe mubiri gwe yanziza e Misiri ku luno togenda kunzizaayo Yesu yeebazibwe kaakati bwe nali awo andi Misiri ng'abaami banjayanira nze gwolaba Yesu yeebazibwe ng'abaami bammwe mbakubye emmeeme ate nga balokole Yesu yeebazibwe nga balokole nayina omwami omu sijja kumwogera kubanga ensi eyinza okuba emumanyi yali dokita wa Bisolo Yesu yeebazibwe mwami yansanga ku mbaga ya brother wange nangamba Tasha nkwagala ne mugamba onkyagala okitegeeza nti oba onkyagala olina okumpasa amateeka gange olina okola ki okumpasa ate nga nali nagaana obufumbo ng'era mbaagalako bwagazi nga mbakuula Yesu yeebazibwe kubanga ze nagenda nga mu bbaala ekintu te mu bbaala nze nali nnyo omwenge kuleeti ya bbiya nga sitamiire naye nga buli musajja mutagetsinga omugyako kyenkola ki kyenjagala ogenda kujja nenkugaba oba oli musajja gule kuleeti ya bbiya ogiteeka ogenda kunywamu 2 bw'oba oyinamu 10 ogenda kuzikola ki be baami bammwe lwaki kambabuulire bino bye nafuna mu baami bammwe Yesu yeebazibwe omukazi wange ayomba nnyo mukazi wange talina mpisa naye gondabira nze nalabiriranga abasajja e Misiri Jesus Yesu yeebazibwe nalabirira abasajja e Misiri omukazi n'atuuka n'okugamba mwannyina nze sirabangayo omukazi bw'ati naye ng'alina omukazi amulinamu abaana bameka 5 Yesu yeebazibwe ne muwa keya ne muwa obulamu omusajja oyo balikambaleke naye ono kupampula Katonda gwe yangamba okwogerako ennyo Yesu yeebazibwe musajja ono yali musajja mulokole kirabikanga na Musumba kuba simanyi byakola e Kampala kubanga mukyala we ali Kampala muno Yesu yeebazibwe musajja nankwana bwe yankwana nemwagala yankwanira olunaku olwo lumu naye ng'alina empeta nga gyenkola ki eyange nali nagijjako nenjisuula mu muliro nenjokya naye nga nti ze siridda mu bufumbo bw'omusajja oyo ne bwe kiri baki okuddako emabega nali ndi awo ne bankubira essimu nti piki emukubye atomedde omuntu n'afa alabika naye afudde nagenda mu bbaala nenywa omwenge nengamba Mukama okinkoledde tewali agenda kuddamu kunsiba kufumbirwa Yesu yeebazibwe nengenda nenfumbirwa oyo omusajja nga mulokole nangamba nkwegayiridde ebintu byonna bikole keya yonna ogimpadde naye ku lunaku olw'omukaaga ondekanga nengenda mu kyaki kubanga mukyala wange gyasabira ate mukambwe mubeera abalokole wano naye nga muli balogo kubanga yagamba bulungi nnyo omukazi wange n'akitegeera tetugenda kubeera naawe ewaabwe basamiza ate agendayo Yesu yeebazibwe omukazi oyo yali tazaala nga talina mwana omusajja anoonya ki nze nengamba nakoowa ebyokukola ki ebyokuzaala kubanga Biden baali bamaze okunsumulula nga ngenze ne baddamu ne bantunga musajja mulokole bamita Dokita Rwang nangamba nti osobola okuddamu okuzaala bwe yajja nengamba sobola muzaalira mukazi n'akaaba ng'akubanga essimu Daddy tusabeeko n'amusabira Mukama omwami wange munga musayi gwe bwe yamalanga naga oli kisajja kyenzi oli kisiru totegera nagamba bebe wama weebake wano naye ebyo bye mukola abaami bammwe bye bibatute mu bwenzi okutwagala Yesu yeebazibwe naye olw'omwami wange olw'okuba yasisinkana obulamu bwa Daddy Tom yanunula e Misiri Yesu yeebazibwe olunaku lumu Daddy Tom n'ajjako wano waliwo omukyala bamuyita Anti Nasale nangamba naye gwe mwana gwe nali nywa enjaga nze Yesu yeebazibwe nali nywa enjaga nali ndi amayirungi nali nywa shisha Yesu yeebazibwe
nga nkubwa buli kikubwa kyotegeera nga nze ne wala John w'amacupa amawanvu munywa naye nga sitamiira. Yesu yeebazibwe. Era nga nze chairman w'abanywa shisha n'amayirungi ew'obulenzi, era bw'oyogera nze bamanyi. Yesu yeebazibwe. Olunaku lumu waliwo nali maze okufuna ssente nga na bizinesi yali mu kadde nga 3. Mukwano gwange najja n'agitwala n'agibba. Kirabika nga Katonda atandise okulwanagana naki nange. Kakati naloota ekirooto ng'omwami wange azze n'abaana. Nali nva no mu bbaala ekiro nendoota ekirooto nga bazze n'abaana. Bwe nazuukuka ne ŋŋamba naye Mukama, oba omutwe gwo tegukola, oba neesibako onoonya ki? Ebbaala abantu bonna bonna batamiira bano bonna bonna. Era nze gw'olaga okulaga okuddayo weekiri ekisajja. Enkeera omwami wange nankubira. Maama w'abaana namuvuma. Kyetaamuvuma tekyaliyo. Era yaŋŋamba ekigambo kimu, wabula nkusabira olokoke. Ne mugamba nze sobola kugwa ddala omulundi gwakumeka gwakubiri. Jjukira gwe wannemesa Katonda. Kati olina kisasulira ekyo. Ate nze munaye Katonda ampadde omukisa nina ne ssente. Naye gwe olikanaku oli awo osomesa ogenda ozungazunga mu busomero bwamu. Yesu yeebazibwe. Ati nali ndi awo. Mukyalo oyo naŋŋamba bamaze okunziba nansembeza yalina saaluuni ng'ate manyi eby'enviiri. Tandika omusibirangako enviiri. Naŋŋamba naye kati yateekako leediyo ne mugaa nze nkubule antenasali. Nze ebintu ebintamya wano kireediyo kyo kino. Kuba mba mpulira kinjo kya mutima n'ekikeeto kinuma kisitula ne alusaazi zange. Lwaki tokijjangako ffe ne tufuna emirembe? Tukola otusasula naye tukoyeza ekintu kyo kino. Kati lumu Daddy Tom yali abuulira kukusirwala. Abakazi musirwala. Neŋŋamba naye bannange era byasirwala. Manya byasirwala ne ku leediyo bigamba binnaabwe bisirwale. Nze munviire ngende nenywera shisha wange. Yesu yeebazibwe. Nengenda nenywa shisha. Nemuleka nemugaa nti Nasari sookoleke ekyoyoyo kizze. Ngenze kunywa shisha n'okunywa ku njaga nzija. Kasitoma n'omulesa awo. Naye omukazi oli yangumiikiriza. Nengenda nenywa shisha, nenywa enjaga yange nenzija nga nkubiddwa. Nemusiba enviiri. Mukyalo oyo yanyuma nnyo ate nga yali mulokole. Yesu yeebazibwe. Enkeera n'akomawo n'ampa omutwalo. Nga naye mwana gwe lwaki tolokoka? Ne mugabo oba oyagala nkusiba omulundi oguddako. Tolaba nga bwe nanywedde enjaga nakusibye n'onyuma toddamu kuŋŋamba kulokoka kuba nja kusirwala. Omusumba wamwe oli yagambye okusirwala. Yesu yeebazibwe. Nali ndi awo wajja omusajja ku muwanguzi tawanikanga awo obujulizi. Ne mugakaliraba byonna byeyambula obwerere bwabyo. Kati ba kino kyogera biki? Ne nfuluma saaluni kasita yateekangako leediyo nga nfuluma. Kati olunaku lumu nali neebase nendoota Daddy Tom. Najja nanga nti naye mwana wange nakwagala okuva edda. Nakumanya nga tonnazaalibwa. Lwaki wankyawa ekyenkanidde awo? Naye mugamba nakukyawa musumba Tom. Ate nali simulabangako. Nakukyawa olwa Ssemakalu. Saagala musajja oyo naye omunsibako. Waakiri singa oŋŋamba okulokoka awo nja kujja mu kanisayo. Naye bw'oŋŋamba omusajja oli okuddiŋŋana naye sijja kujja. Naŋŋamba nti kale jangu mu kanisa. Omusajja oyo muveeko. Toddamu na kumutunuulira. Nazuuka nenzija neŋŋamba nti Nasari njagala kulokoka. Naye teekako oli omusajja. Naŋŋamba musajja kikonzo oli musumba Tom gobotekaka nti namuloosa ekiro. Omusajja neesibyeko kandokoke sifa ekiro leero. Yesu yeebazibwe. Kakati n'ateekako Daddy Tom n'ayigiriza. Ati bwe yali ayigiriza naŋŋamba nti ŋŋenda kuwa ssente ogende emutundwe. Naye ojja waliwo kyaki ey'abato gy'ojja okusookeramu kujja tuuka wali we baaniriza obuuze ko nze simanyiyo. Nandagirira okumanya sitaani mubbi. Nenzija wano netuukira eri ku kyaki eri waliwo omukyala eyanyaniriza yali ayogera bulungi bange. Nantwalayo nentuula. Nasanga abantu nga bangi natuula bweru. Kati bwe ntuula ebweru bagoba emizimu egifugira mu nte. Kati mba nzibiriza n'endaba ente ng'engoba konze bano basindika amayembe ga nte. Sama nevulungula nze namutaka. Kati okuva awo nalabawo nte. Namukubira esimu ne mugaa nti Nasari toddanga yo n'omulundi n'ogumu okummanyira okunsindika mu bantu abalogo. Omanyi nti ete mbadde nzitidde emutundu. Yesu yeebaza. Nenzirayo ate
nengunywa buto nenywa omwenge nenywa enjaga nenkuula abasajja bamwe mwe muli amwesabisasabisa obuzimu mubukwatirira wodde waka n'oyomba fe abasajja twabawanga keya essuuka tagyebakamu misana n'agiddamu kiro ekyo neva akamera oyina okafumba obaze essaawa 6 atolose ku mukyala we akasanga kookya ate ng'omuteekamu n'essente Yesu yeebazibwe kaakati mba ndi eyo waliwo omusumba eri gye twali najja ewaka nga nnoonya kanfunzeeko ku bujulizi nga nnoonya nti Katonda yamulaze nga neetuze kaakati omwami wange omusumba amala okuvaayo twali tugenda mu East eno enewedde omusumba bwe yavaayo neŋŋamba naye abantu baagwa eddalo kubanze nali Sudaani ng'olwo emirimu gimaze okufa ngenze Sudaani nga njagala okufuna omulimu nga nkomyewo okukima ebintu byange ne bankubira taata wange owaayo oli luddawa ne mulimba ndi waka naŋŋamba linyojje konze no nja kujja naye mpamu obudde butono mba ndi awo omusumba ono nankubira konze ye ono yajjewo enamba yange Sitaani alina connection kyemutamanyi oba okimanyi akonekitinga abantu be ng'ayagala okubalemesa okudda eri Katonda nagamba bugambe n'omusumba ali waka nenkubira mwannyinaze kakyakali esooka onsomeremu kazenda ankubidde ate ndaba ne waneno waliwo omulokola ankubidde kyekitambula nanga mwana batusazeeko emuga anze kangende nenywera enjaga yange mbadde manyi birimu amakulu nasala busazi mu bbaala kuba natuuka sawa 5 za kiro ngenda nenywa enjaga yange enkeera nensula nga nywa omwenge neŋŋamba mbakeera nga ngunywedde nga kweguli bulungi bantegeera olwaleero bajja banzungirako be bambonyabonya mu kanisa ate be bamu bajja bazunga banoonyaako ki nga ŋŋenda nze nali nakyawa obulokola abooluganda nali nakyawa Katonda nze Katonda nga muvuma nga bwe nnyinza okukuvuma nga twetunuulidde bwe tuti ne muga Katonda toyina magezi sooso oli musiru weesiba ne ku bantu abatakuliiko ate munaye eriyo abakwagala bali abawogganira eri naye nze onsanga mubala bwe neebakanga nga ndootayo omusumba omu bwe neebakanga nga ndootayo omuntu azze bwe neebakanga nga ndoota omwami wange ate nga bwe ndoota omwami wange mbavuma babiri ne Katonda kaakati bwe nava eyo lumu ne ndoota ekirooto nga ndaba nkomyewo omwami wange naye nali naakakomawo omwezi gumu ye n'atusuulawo n'agenda n'awasa ne tubonaabona nendaba nga tuli awo tufa enjala wansi ku semiiti naye omwana wange omuwala n'aŋŋamba kuba nina omwana omuwala omu mami tugende ewa jjajja eyo twokya amanda tugenda kuwona sadda wa mwami nagenda bugenzi direct wa mwami wa taata wange bizinesi esaanyewo olwo nasali mudduseeko neŋŋenda mu kibira ntema amanda kati nali ndi awo omwami wange nannimba nina omulimu gwe bampadde njagala kunsayiningirako kakati jangu nkwegayiridde si bya bulokole ngenda otuuka nga bya balokole nasirika neneegumiikiriza ng'omuntu neŋŋamba n'omusajja tantegeera najja ne boyfriend wange twatuuka saa 11 ye n'agenda ekampala ew'omukyala we nze nenzija n'antwala ku kyaki naye nali mukambwe muzibu kati ntuuka awo bannemerako ennyo ne mbagamba ye ndokose mutugatte ne batugatta nenzirayo empeta nenjisuula mu kyoto nenzirayo mu manda kati labayo Sitaani mba ndi ku kanisa amanda ne bagabba mu kibira nenga naye ebirokole bino luli nagende mutunda ente nengoba kati bibisiza amanda gange musumba waliwo musumba oyo nampereza emitwalo 5 mbunkomewo nga mbalimbi nazitwala butwazi mu kibira bwe nava mu kibira nenkola ebbaala ntandika okugutundira ddala nga bwengunywa kati mba neebase nendoota nga ababbi bazze ne babba ebbaala yonna ne baleka mu sooda kati mu kirooto nga nkaaba maama wange najja mama wange yafa mukazi mulugule Katonda yajjira mu maama wange kuba nali mwagala nnyo n'aŋŋamba nti ani yakugamba okubeera wano firiji ya kampuni gy'okabira yiri ne sooda wuuli naye bino si byolina okubeeramu olina kuddayo oweereze Katonda nagamba maama singa wafa naye n'omuzimu gwo singa gufa kubanga totegeera wayita olunaku lumu wajja abasajja nga beevuga ne banywa ebbaala yonna balinga abasajja 3 ne banywa omwenge gonna nga balinga abagenda okusasula ate balina ssente naye buli omu yasitukanga nga agenda okufuka buli omu yasitukanga nga agenda okufuka buli omu ebbaala ne bagitwala nenzirayo ku 0 kakati mba ndi awo wakati Katonda nkute squeeze musumba oyo weyajira namuvuma
bwe namala nendokoka nga njagala ave ewaffe nemugamba nti amusumba nzikiriza okulokoka kati mbitegedde biri byonna bye mbadde njogera bya butali nsabira naye jjukira nali mutamiivu nga nina mijaaji ebeera ng'enjaayi eri mukamwa bwe mmugulako wano mukasawo nenteekayo nembasomera hati bwamala nansabira taata wange kwolwo amaze emyaka kacyanga tubawe yatubonyabonyanga edda mu bulokole n'abonyabonya ne mama wange n'afa nga amubonyabonya nga aganye okulokoka kwolwo taata wange lwe yalokoka naye nga nze ndokose bya bulimba ye n'alokoka ebyaddala wayitawo weeks 2 omwami wange nankubira mama abaana gye baleko konze kale olwekiro omusumba gyasula ewange konze ekizibu kino kisuze wange namubuuka nengenda nenywa omwenge nenkomawo nengenda mbuliri nenebaka akati sisita mbu naloota ekirooto naloose ndaba nebase netasha nga ninga ali nesaala tanti katonda akulaga muganda we namugamba mami nze siri muganda waabwe nze ndokose byange saagala ate muteekemu oyo vurugu wammwe nasituka omukazi n'agenda wayitawo wiiki 2 omwami wange nankubira mama abaana mbadde nsaba twogere ebiki nali mu bbaala olwo kampuni nzizeeyo no mu kampuni bampadde essimu ya 84,5 ndaba nkikubye omwezi bansasuddeyo 4 neŋŋamba kiwedde obulokole mbuwonye anti ebbaala bagambye taata wange gyatayagala ne katonda ngivuddemu kangunywere nga mu mabbaala amaki amalala kaakati jjukira omwami oli mulina mukyala we mulokole naye mwagala bebi nkwata bulungi yaliko omukyala nakubanga amasimu nanvuma nakola atya omwami nangamba wama muveeko yo musiru basiruwala dda nze nkwagala kubanga wampa obulamu banaye wampa emirembe mukazi wange gwe banaye nkwagala omwami bwe yankubira njagala twogere konze transport sirina terako akasente kuno ku simu nze nali nafuuka kane nga bwakuba essimu sooka mpereza eyo5 ati omwami wange kwolwo neyeevaamu nanterekerako 2,212 nemugaba buno obusente bwompadde buntuuse Kampala tebuntuusa mama abaana kozesa ezo bwetuuka mukubo ngaolemereddwa onkubira enja kwongera endala nasala busazi nga ngula wali shisha nga ngula enjaga yange nga ntuula nga nywa naye ali wa musumba tomu akola ki asaba enkeera ekiro kwolwo lwe yampereza sente nendoota ng'essimu bagippi nenga nkaba nenga waliwo omuvubuka ngamba nti tofaayo ojja kugiraba essimu tofaayo essimu yogenda giraba 85 nga mpulira njagala gwe mulimu gwange bwe bulamu bwange buli kimu kyagenda kati essimu eyo nga njirabanga katonda era nga bw'ogikwatako ebizibu bikugira nze nga ndi muyombi mulungi nga bwe ntandika omuvuma n'asirika n'akoteka omutwe waali nga takyasobola kuddamu nemuga kyovula busamize bwe wamwe bwakutwala nembalokole n'olokoka oli kisiru kisajja gwe kaakati mba ndi awo essimu ne bagibba nali mu bbaala nga njogera bwenti nga njogera nali nkubira bebi wange sweetheart oliridda wantuuse mu bbaala waliyo omuyimbi yesu yeebazibwe naŋŋamba nti nzija pyu ne bagitwala okufunzafunza omwami wange yaddamu okugikuba nga teriiko katonda nankola akantu akasembayo naleeta omukyala eri gye nalindye namaasa gye nalina ebbaala mukwano gwange twagendanga naye mu masabo twanywanga naye emindi nankubira essimu naga nti mikwano gyaffe babiri bagudde ku accident bafudde amagulu gakutuseeko bagalonze bulonzi kaakati gwokaabira essimu naye abwano bafiiriddwe obuki obulamu bintu bintabukidde olwo nsula mu bbaala napangisa ennyumba nennemu okusulamu nga nsula mu bbaala buli kumakya buli lweggulo essimu bagibbye mba ndi awo okufunzafunza ng'omwana omuwala oyo ajjanga ngamba nti ngubuulire kituufu siri mulokole saagala katonda naye nze katonda andaze abaana bo nga ngamba nti ddayo mu baana bo n'omwami we naye olwo okukuyitira katini omwami naye amaze okukoowa afunye gwagenda okwanjula yesu yeebaziwe afunye gwagenda okuba embaga bali mu process kaakati nali nina 2,000 mu bulamu nendyako 10 nendyako akakomando mukwano gwange oyo najja netugenda ewa nnyina naŋŋamba kankugambe kwolwo ekiro teyaŋŋamba naye enkeera kankugambe bino katonda yandaze abaana bo bakatonda oba mizimu yandaze abaana bo n'omusajja wo nga bakunoonya naye nga bw'otaddayo ogenda kufa ekiro kati nemugamba bw'aba nga katonda waabwe manyi besa byasabya kakati bwe mukubira n'agaana katonda nga mugamba nti toddangayo kuneesibako musajja ono mumaze yagaanyi nemugamba naye bw'agaana ogenda kunziriza 10,000 lwange
kubanga sina lunzizaayo ku mulimu tikale ngangula airtime ngankubira omusajja yali wano emutundwe nga mugamba sebo badde no njagala kwogerako naawe nali nkutena bwe nti ku simu kirabika ekiseera kyayita konze osobola okumpaayo essaawa emu ne twogera naye nga seetondamu nawadde naŋŋamba nti kale ojja kunsanga ekyewa Musumba Tom ku ssaawa 6 namugamba ekikulu kyovula amwasiruwala kugambye okwogera naawe oŋŋamba kusanga wato eyo gye nasanga ente ezaali zinzita gyoyagala nzire naŋŋamba nkwegayiridde kuwadde olunaku lumu kuwadde essaawa emu bw'oba tokikola nange sikyalina budde kolo munaye Katonda ne mugamba esente nno baazimpa n'enziri eza transipooti naye kakati olina kuleeta yampa transport omusajja tajja zimpa lawooza ngenda mukuula gwakubiri naye nga nali namukuulakuula dda musajja wattu myaka 6 nga mukulu okuva lwe gyatandika mpaka Yesu yeebazibwe jjukira ndinayo boyi oli anjagala okufa yalekayo mukyala we ate nange nandekawo n'awasaayo n'omulala mulemu okusabira abakyala abaami bamwe mugonde mukakkane ng'abakyala be muwulidde nga gw'obisanya naki naye oli musiru totegeera njajjirinya waliwo ne holiddemu kuba musomesa wa primary yamwesibako ne bajja nga mulekangayo eri najja enewange nagivuga nagireeta nagipakinga bebi wamayingira tugende kubanga togonze mu maaso gani ga Mukama mba ndi awo omwami nandeeta namusanga wali ku reception brother nge yansindikira sente 10 weewunye nga maze ndoze emyezi 2 tetuuliziganya nanga nasuze nkulooza kiki konze nno njagala kuddayo omwami mbu Katonda yagambye mbu bisita ddayo ngenda kugwa eddala okufa sina gafa maawe kangira ngenda mbeerebeerewo Katonda andekera obulamu kubanga n'oli omusumba bwe yajja ewaffe bye yeeraguza Yesu yeebazibwe nenzija namusanga wali musajja yali mukakamu nga yalakoka ebyaddala ddade Mukama akuwa omukisa otujje wala kisa kya Katonda kikuwangaaze tugira tukulabako Yesu yeebazibwe namusanga wali yali ne Pastor Jeje akati nanyanguyira mangu teyasooka kuntwala kwogera n'abaweereza nantwalako waliwo kajjoko point awo nangulirayo kapooko tutula ne tukalya obadde ogamba ki kati samanya kyangwako nange nayogera ng'oba aliko ekizibu oba omwoyo wa Musumba Tom yangwako essaawa eyo saabimanya ne mugaa kakati sebe ekindeese njagala kudda mu baana bange n'okuddiŋŋana naawe kale bw'okkiriza ofune wonteeka n'abaana bange ondekere Katonda kubanga njagala Katonda kati ye nga mulaga nti simwagala simuliiko ate era kituufu bwe kyali kikola ki kuba nze n'essaala zange zonna nasabanga afe sobole okufumbirwa obulungi Yesu yeebazibwe mba ndi awo naŋŋamba nti kaakati n'obulokole tebabugaana muntu okkiriziddwa okulokoka naye nze mbadde nina olugendo olulala lwe nakola ki lwe natandika ngenda kuwasa koze taata onyambye ate awo nenzira engulu onyambye gwe wasa mukazi wo feefunawo tuteeka n'omwana n'abaana bange kakati otulekere Katonda tujja kubeera ewa Musumba Tom Yesu yeebazibwe naga nti kale kankirowoozeeko tuba tuli wano ne tujja olweggulo nampitira mami Jeje ne musisinkana ne twogeramu awo naye ng'era nze ebintu byange byakupalapalanya nze ŋŋamba bino ebintu ati bwe twajja ekiro twatuula wali waggulu Musumba Tom ye yali abuulira n'abuulira n'enjiri n'enkwatako konze leero ente teziriiwo kirabika eri walabika we waliyo ente nenninda ente entomere teyantomera Katonda yali mugezi Yesu yeebazibwe bwali bukyo omwami wange nandekawo enkeera bwe twayogera ne mami namugaa nti mukyala nja mukulekera wiiki ejja neeno nze muzzaayo waabwe kubanga nina pulogulaamu yange banaye nayambala amaanyi Yesu yeebazibwe ate nayambala amaanyi aganoonya Katonda si musajja nze era nagambanga ekigambo kimu ng'atudde wali asaba nange wano nsaba Mukama njagala mpa amaanyi agalokoka njagala mpa amaanyi agakwata ekigambo kya Musumba Tom kwolwo Omusumba yayigiriza okusiruwala neŋŋamba kansiruwale Mukama yakola ekiki nensiruwala mu kaseera katini Yesu yeebazibwe twajja lwakuna ku lwokutaano
ku lw'omukaaga neebaka wali ku kakeeka kange wenda twasinkana mami n'ayogera naye n'amugamba kale gwe genda mu maaso tukkirize Katonda tusabe naye Katonda ye agenda kukola ekituufu kati omukyala wiiki ejja nsaba omumpe naye omumpeera obugabirizi nti kale n'antikka ku lw'omukaaga mami we twayawukana naawe yali antwala mbwanzizaayo ewaffe tutuuka mu kkubo Katonda wata omunatta piki Yesu yeebaziwe kumba atandise okola ki okola asazaamu endagaano eri ebadde ejja Agali amugoba Yesu yeebaziwe Agali yali ava bweru ng'amuwaddeyo n'akakadde k'ensimbi akatekenkanya ki kaakati nze ne ŋŋamba mwe mumanyi ng'ate munayeta ebinnuma nga ndi mugumu nnyo nze nina Katonda wa Tomu era mmanyi okusaba ne nga nti Mukama Katonda wa Tomu gwe wankomyawo wano embeera eno eriwo gijeewo nze siri lwedde kuzaŋŋanga Yesu yeebaziwe mba ndi awo piki neefa mu kkubo omwami no tambuulira nange soogera tutambula nga basirikale tukawona ngamba nti tugende wali n'agoberera nange nengoberera konze n'ageza ŋŋamba nti tugenda mu loogi ŋŋenda mugamba mpa sente za taxi wagambye ogenda kuwasa mukazi mulala kati nze tisikyali mukazi wo ndi mukazi wa Yesu neŋŋenda tuuka yapangisa loogi ng'erimu ebitanda bimeka 2 nze nengwa ku kyange naye n'agwa ku kiki bwe namanyira nti omusajja oyo yalokoka Yesu yeebaziwe kaakati ne twebaka ne bukya ku makya tuddeyo ne tukanisa piki otwakanisa piki n'antwala mu botiki n'angulira ekiteeteeyi n'angulira engatto olwo Katonda yandeeta nina olugoye lutya ennaku 4 nazimala mu lugoye lutya nagira ne mu bukapasoopa bwe nanywerangamu enjaga Yesu yeebaziwe n'amala n'ampambira awo bwati naga nti toddayo ekyennyanja yakivuba omulundi gutya gumu kaakati amala okundeeta wayita ennaku ntono kwolwo tetwaddayo nga tugenda ku kyaki eri gye basabira Yesu yeebaziwe bwe tugenda ku kyaki gye bakola ki gye basabira nga nnyonnyola omusumba ng'amubuulira musumba ng'amugaa nti omukyala muleke agende emutundwe Katonda akola ne ku ssaawa ekola ki envannyuma haleluya neŋŋenda ku kyaki nembeerayo ku Mande banvuga bankomyawo luddawa mutundwe Yesu yeebaziwe olwo bantu tebankebeza ne ku musaayi olwo tutandiikiriza bantu naye jjukira naleseeyo booyo omutima guli eri nti bwe najja ku Mande wano ne bayigiriza okukwagala abasajja b'abanno Yesu yeebaziwe enjiri neeyita ne ŋŋamba owange ali wano ate nze ndi kuwa munnange ne neenenyeza wali Katonda n'anvulungula Yesu yeebaziwe mba ndi awo lwali Lwakutaano sirulwerabira Katonda we yankolera ekyamagero omukyala nga lwagenda okusisinkana omwami wange omwami olwo aŋŋambye nti agenda kusisinkana musumba amunnyonnyola ebyange naye ng'olwo yeerabidde nti nali mpuliddeko nti agenda musisinkana ku Lwokutaano nali ndi mu kusaba eyo wiiki nagimala nsaba nga ntutwala 12 nali ndi eri mukati nga mpumuddemu ng'ebigere bizimbye bwe biti Katonda n'aŋŋamba nti tandika osindike ennumba osindike namuzinda w'eggulu azinde omusajja wo waali si watuufu Yesu yeebaziwe nava mu kirooto n'entambula misinde nenzija mu kyaki nabeeranga ku mpagi eri netandika okusindika namuzinda nkuba esimu teriiko nensirika kumbe omwami atadde omukyala ku piki bagenda wa muganda wa mukyala nenga olwo laava ekomyewo Katonda wa Tomu akoze eki akuta akati Yesu yeebaziwe nensindika namuzinda nali sibimanyi nakubimanya naye ng'Omwoyo Omutukuvu yabiŋŋamba nensaba olwo essimu nali nagiggyeeko ng'obusungu bwankutte ngajjukira musumba Tomu yagambye mugonde kati gonda Omwoyo Omutukuvu amukomyewo zaali ziwera ssaawa 4 essimu n'agizzaako nankubira mami Yesu yeebaziwe nemugamba amiina nange nemuddamu Yesu yeebaziwe ddade nemugamba naye oliriddawa mukwano nanga mbadde nina kyembaddeko naye piki yange omuntu ogwe mbadde ntambula naye anekyangiddeko kati nzizeeyo ku ssomero asomesa wa Mitala secondary kati nzizeeyo ku ssomero Yesu yeebaziwe kati bwe yaddayo nange nensindika namuzinda nali ndi awo ku Saturday nankima wano bwankima twagukira wa musumba kusazaamu ndagaano eri eya Agali
Yesu yebaze. Era ennaku z'omwezi nga 2 ddadde ogwokutaano baatugatta empeta empya yiino nakulyako embaga. Yesu yebaze. Olwo amala okusalawo ekituufu akatini famire ye yonna neetabuka kubanga baali bamuwadde ematooke, bamuwadde emiceere, bamuwadde buli kimu agenda okuwasa omukyalo omuki omulala. Nyazaala bwe yawulira n'agamba nti awasa atya omukyalo oyo atazaala. Kaakati tetugenda kuyimiriramu. Mwanyina azaalibwa ne nyina n'atandika okubira bano abaana baba step mamu bonna embaga ne bagizira. Yesu yatukolera embaga ey'ekitiibwa. Yesu yeebaze. Bonna tebajja naye Katonda yaleeta abantu ku mbaga. Ffe kyewuunyisa ekyaffe reception twagitubako ssaawa 4 ng'emmotoka zifudde. Yesu yeebaze. Naye dadi we twali tubadde nga abagenda mu ane umuni twasula mu bisulo ng'ebiku bituluma. Yesu yeebaze. Naye kati omuzimu ogwo gwali tugaana okubeera ffenna Katonda yatujjawo tuli basanyu tulina omukwano. Ekitiibwa n'ettendo kiddiza Katonda. Mukama abawe omukisa. Mwongere engalo ez'amaanyi Mukama Katonda. Kale olaba engeri Katonda gy'agumiikirizaamu n'omuvuma Katonda totegeera, tolina magezi. Naye n'amugumiikiza n'amwesibako. Weebale kulaba there is still hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is still hope, channel y'essuubi.